Azizino essatu ezenkya olunaku olwaleero munange awuliriza Pal FM. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atali Jafari. Endala zivuna me what bombshell. Ate bombshell. Obredi bwebase. Abatimba byogere ngo bwebasiza obredi obwawano. Ay. Lengera online. Kakati genda ku mukutu Pal FM gwali ku Facebook kakati tuukawo nga tunaba kutuukawo olabe kiri mu studio. Genda ku Pal FM Facebook page olabe kiri ku radio. Kakati gwatalina Facebook mpulirira wakawo. Mahmoud gemanya gange eddoboozi ly'olya mizindiro gya rediyo nkwebaza munange gy'osinzira okubanga otwegaseeko nakusomeza zitabiri musanvu omwezi guno gwa kutaano mwaka 2023. Nkwaniriza nnyo mu The Patriot mwoyo gwa ggwanga ensonga ezigenda maaso mu ggwanga zitutunuulira buli lunaku lwa Saturday okuva ku ssaawa zibeera 3 paka ssaawa zibeera 5 mbasaasirako abalwadde abakosefu mu mbeera y'obulamu nyongera okubasaasirako Mukama Katonda abawe okuwonyezebwa abali malwaliro ag'enjawulo n'abalwalidde ewaka twongera okubasaasirako abali mu bitundu by'eggwanga bitali mu boda stage ezitali zimu abateze abatereddeko abantu ebizindaala awo nga bawuliriza asante sana mwebali nnyo mwebali ddala. Kale tuyingidde olunaku lwaleero tugenda tutulira ensonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga tuzigenda zikubaganyako ebirowoozo butereevu naawe gy'osinzira okutwegattako bingi ebibaddewo wiiki eno era ebigenda okubanga bikubwamu torch of course n'abateesa abagundiivu. Mbeera nnyo wano buli lunaku ne munnamateeka ow'ekitiibwa wakubanka gatteko nannyini furusi oli mukungu by the way. Sasa okulaba nange nsanyusa okusanga haji ate leero nsanze ne mwannyinaze wuuno wano abantu abamu tebakimanya we nafuuka omukungu wa Ssaabasajja Kabaka. Obulijjo olowooza ndi muntu wa bulijjo. obukungu toyawuzaako nompaako tebugabanyizibwa obukayanira. Munnamateeka Elias Nalukoola Luyimbazi mba naye atwegatiddwako omukyala omubaka owa Parliament atwala district ye Kampala ate nga ye shadow minister y'amateeka wano Honorable Shamim Malende. Nkwaniza nnyo Honorable ku show olunaku olwaleero webale kutwegattako. Kale sebo neyansiza nnyo neyansiga omukisa guno kantwala omukisa guno era mbuze kubatuuliriza mwenna abali eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi ze Shamim Malende omubaka omukyala wa Kampala district era nga nalondebwa ku kadi ya National Unity Platform nga president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo tokirinamu kutya ate kinamu okutya nga bannayuganda basalawo dda zino diversion ezirobagamba nti abyo tumanyi diversion ffe twalonda twamala tulinze bulinzi kaseera akatuufu omuntu waffe atuula watuufu we twamuteeka. N'olwekyo nasiimibwa era omukulembeze wange oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nti mbeera shadow minister ow'ensonga ez'amateeka mu kiseera kyekimu era nkyali munnamateeka era nga practicingira ku Malende and Company Advocates. Tuli no kawempaawo era nga ndi commissioner of oaths ate ng'era ndi notary public. ebyo sibitegera bulungi kanso kukakasabirayiro ekirungi era ndi ne munnamateeka munnange mu studio kanso kukakasabirayiro ebiba bikoleddwa n'ebyo ebifuluma ebweru wa Uganda. Naye ffe engeri gye tuli bannamateeka bwe tuba kumpewa ate tetubigaziya nnyo kubanga tuba tetwagala kiveemu kiri nti kiringa ekirango yesebo naye tukikonako bukonyi abantu ne bategeera nti emirimu gy'amateeka we tuli tukikola. Mpozi n'ekirala njagala okutwala omukisa okusaasirako abantu bangi bafiiriddwa bannange mukyala Najjuma Saaraawo ekabowa
bambi tukusaasira nnyo ofiiriddwa taata omulungi naye tugamba nti bwe tuva wano era tugenda kujja tubeere nga tweyungako mu kusiika okwo n'okubeera nga tuyimirira wamu nammwe mu kiseera ekizimu. Manyi nti n'abantu abalala bangi bali eyo abalina obunafu obw'enjawulo oba okusoomozebwa obw'enjawulo naye tugamba nti Mukama Katonda mwenna abagumye abafiiriddwa eri Mukama Katonda gye twava era gye tugenda okudda. Mpozi n'ekirala njagala okutwala omukisa okubeera nti n'abantu abafunye ebirungi bayozaayoza era mbagamba nti ekigambo kiri kimu alhamdulillah okubeera nti kyoba ofunye kyonna mu bulamu weebaza Mukama Katonda kubanga ebirungi biva eri Mukama Katonda ate era n'okugezesebwa kuva gy'abeera ali. Njagala okutwala omukisa guno kuba mukulu Haji Nyombi. Tubadde by the way tukumisinga. Amina. Jukira twasemba okubeera naawe wano. Watukyazaako mu show nga tetunabana kugenda mu kalulu. Yes. Naye tubadde tukumisinga naye alhamdulillah nti wuli omwoyo gwa ggwanga ate oyongera okubanga naawe ogyongeramu amaanyi okuba nti abawuliriza babeera beesunga buli ddakiika okuba nti bawuliriza the patriot. Weebale nnyo weebalire ddala. Njagala maybe okwebaza abantu abasabidde kuba nga okimanyi maze emyezi egisinga ddala mu 6 nga ndi wansi ku ndiri naye alhamdulillah njagala okutegeeza abatuwuliriza nti mwebale nnyo essaala zammwe mwenna bannayuganda buli omu oli wano oli mitala w'amayanja oli munnakampala toli munnakampala mwenna mu kapasitizi zammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okunsabira kati nsobola n'okutambulako kati baagala okumanya omubaka nti obulamu bwateredde. Alhamdulillah at least obulamu kati wao nga tukyayinako okuddayo ku reviews ez'enjawulo naye at least kati tusobola okukakkalabya emirimu gyaffe mpola mpola nga n'ebirala bibijja. Mpozi n'okubeebaza okunteekamu obwesige abannonda ate n'okusigala ng'era neebaza abo bannaffe abakyayimiridde ku mulamwa ogwo gwennyini ogwatulondesa abantu baffe n'okwongera okubajjukiza buli omu wooli mu kifo ky'obukulembeze nti obukulembeze Katonda yabugaba ate asalawo n'abutwala. Bwe tuba tutudde mu bifo bino eby'obukulembeze tuba tuweereza abantu n'olwekyo tulina okusigala nga tusaavinga ekyo abantu baffe kye batutumye. Amina. Tuyinza tuyanzege Honorable Shamim Malende. Kansona Lukola. Ukozi gw'omaze okulamusa ku bantu. Mbalamusaako katono abali eyo abatuwuliriza tutabye tugguse buseke tuba tugobye bumale tujje tunyumyemu nammwe manye abali eyo abatuwuliriza mujja kubaako kemutumegulako okimanya abatuwuliriza eyo be batuleetera naffe okulowooza nti tuli bantu ba waggulu nnyo kubanga bw'oba toliimu kanigguusa lwaki oli yali badde atega omuleereetu okukuwulira nga tewaliwo kyono omwongerako ate nammwe abatukyaza wano ne mugamba abantu bano bajje batuule wano bakubaganye ebirowoozo mutuwanika nnyo naye ndowooza era nammwe mumala kusuula nti tulimu omulamwa mulimu ensigo kubanga abo abeeragajjalidde ne basigalayo eyo temusobola bayita baba tibana kibagamba abantu ani anaakuyita ojjozannyire ku mutendero gw'essaza nga bakukubira ku muluka n'ogaana okuvaawo wansi so omala kweteekako value nammwe ne mulyoka mugamba Nalukoola jangu ogambe ebigambo Malende jangu otapute ensonga mwebale nnyo mwebalire ddala. Amina. Tuyenza tuyanzege ampuliriza wiiki eno si wiiki eno kale ensonga nyingi nnyo eziriwo zitasobola na kubuusa maaso okubuzibwawo kw'abantu because we are going to handle issues of national importance. Waliwo ebibuuzo bye tulina okwebuuza banange abantu munadde ndaba juzi abazadde b'omu ku muwala Swabullah ono yadde abuziddwawo naye later on yamaze n'ateebwa nga bagamba ti naye omuntu abula atya mu ggwanga netugenda wano nga tetumanyi kanso Honorable Shamim nadde nkulaba walinga ogenda muli tibannange weno gyali ono ti ono taliyo naye nga abantu beebuuza ddala mu ggwanga erina ebyokwerinda omuntu abulawo atya nga n'ebitongole obaoliawo ebivunaanyizibwa ku kukuuma abantu tebimanyi gyali later on ate ne bagamba nti tumulirizinze kuba nalabye ku
ku bond kakalu nga bamulirizinze n'abalala bazibabuzibwawo. Twebuuza ebibuuzo bingi ampuliriza nti kino kigenda comedy and motive kiki ekiri emabega wa kino. Bulamu bw'abantu bulina okuvaluwingibwa yes ng'amateeka bwe galambikwa ekyo njini n'abamateeka wano. Pride ey'omuntu ono ababuziddwawo n'amala n'ateebwa nga batulugunyiziddwa ekyo tetujja kibuusa maaso because tuzze tukiraba mu kamera bazze boogera natulugunyiziddwa nakozebwe nti ebintu ebyo bisinga bikomaawo. Ekimu ku bibandiisiza bannamateeka bano olunaku lwalampuliza kwe kwongera okututegeeza bwe mbanga mpambiddwa nendeetebwa nentulugunyizibwa sirina ddembe kuddamu kulondoola ddembe lyange lwaki bankwata lwaki natulugunyizibwa. Family zino abantu abo babeera ne psychological torture bakosebwa mu bwongo n'ebira tugenda bigaziya. Of course wabaddewo n'ensonga ya security nkulu nnyo. Nkozesa y'emmundu songa ebadde nkulu nnyo mu parliament wiiki eno n'ebirala. Honorable Shamim Malende mbadde nkulaba nnyo ku nsonga y'abantu bano ababadde babuzibwawo. Olunaku lw'ejjo nakulabye wayogeddeko eri abamawulire okulambika sofa ebituukiddwako n'ebirala. Munnayuganda ali eyo awuliriza. Of course twogera ku bintu bingi nnyo wano kino kikulu nnyo kya bulamu bw'abantu. Kiki ekiri mu kubuzibwawo kw'abantu eri awuliriza Pal FM because kati gwe otambuddeko ko okusinga bwe ogenzeeko embuyo ogenzeeko wa gye babasibira n'ewalala oyinza okuba gwe bagamba lwaki abantu bano babuzibwawo. Neyansiza nnyo Haji Nyombi olw'ekibuuzo ekyo era okumpa omukisa mbeere nga nsharingako n'abatuwuliriza. Nze nno emirimu gino egy'okusalawo okozesa amateeka okuyamba abantu baffe ku bwereere natandikira ddala ogikola nga sinaba nakubeera nga nyingira mu by'obukulembeze bino. Ndowooza natandika nga mu 2013 okubeera nga nkola emisango gino naye nga ngikolera wansi ku bantu nga sinayingira nnyo mu misango gya byabufuzi oba gye tuyita cases ezikwatagana n'ebyobufuzi fine. N'olwekyo nina experiences nyingi zenfunye ku nsonga ezikwatagana n'engeri kooti gye zitambuzaamu emirimu, poliisi gye zitambuzaamu emirimu, prisons engeri gye zitambuzaamu emirimu gyazo awamu n'ebitongole bino ebigezaako okuba ng'ebikolera under security oba biringa ebikuuma ddembe engeri gye bikwasisaamu engeri y'amateeka mu ngeri ate emenya amateeka. N'olwekyo okusookera ddala nga omukulembeze w'abantu eyalondebwa ate nga munnamateeka eyasoma okukuuma amateeka n'okulaba nti gakola, eyasoma okulwanira eddembe ly'abantu ate era nga shadow minister ku nsonga z'amateeka kansooke nkozesa omukisa guno nvumirire ebikolwa byonna ebyekiwamba abantu ebigenda mu maaso mu ggwanga ffenna tuzze tubivumirira. Amaloboozi gavuddeyo buli mu sekita ey'enjawulo katulweka mmwe mu bannamawulire muzze nammwe mukyogerako era nga mukivumirira. N'olwekyo ffenna tulina okugatta eddoboozi okusooka okuvumirira ebikolwa ebyo ebyekiwamba abantu. Ngatta eddoboozi okuvumirira ebikolwa oba ebyokubeera nga ze tuyita illegal detentions abantu okuwambibwa ne batwalibwa oba okusibwa mu mbeera etali y'amateeka nga amateeka tegagobereddwa era ne bakuumibwa mu bifo ebitali mu mateeka. Ekyo nakyo tulina okukivumirira kubanga bino ebikolwa ebyokuwamba abantu bwe biba nga bigenda mu maaso abantu bakuumibwa mu bitali mu mateeka. Kyova olaba nti bwe twali tunoonya Swabullah w'omukisa Shukiwa Babi Bashela Hadi bonna n'abantu abalala bangi be tuzze tunoonya mu wiiki eyo yonna n'emabega twagenda mu bifo eby'enjawulo kyotuukamu n'ebyetwanditidde okugendamu nga biflying squad ogenda eri mu Wembley mu Semwayi n'ogenda ku SIU naye ng'olina okugenda kubanga munoonya abantu bammwe. Waliwo awala basibira abantu enateeta awo bagambye area balina office ya SFC tugezezaako okuba nti ebifo bino byonna tubituukamu okugezaako okulaba nti tulwanirira abantu baffe okulaba nti nno tunoonya gye bali. Naye at the end of the day kanso katunanya abantu bano okubanoonya gye bali mufuna mutya nti gundi yabuziddwawo
njagala awuliza kifune bulungi. Yes, okusookera ddala okutegeera kuba bwe kuti kati olanga bwe ndi ku Pala FM 1 waliwo abantu bangi abazze bangoberera era abali mu bifo ebyenjawulo. Kati senga mba nfuluma ku Pala FM 1 ne bankwata waliwo abakwata captions ezo oba ebifaananyi era ne batambuza amawulire nti abadde afuluma ne bakola ki? Bamukwata kuba kati naffe twayiga badaba style tomala gatambula obeerako ne banno naye nga basudde gaadi balina we bali. So babeerawo embeera yonna ey'okuwamba oba ey'okukola ekintu abo wennyini bategeerera wena ne batandika okutambuza amawulire. So yengeri esooka gye tutegeeramu tutandika okutambuza ebifaananyi bya bannaffe okulaba nga ensi etegeera n'okutandika okulaba nti tukozesa amaanyi agaabwamu buli omu gy'ali alina wamulabyeko tubeere nga tumunoonya. So n'olwekyo ensonga eyo eri very very common nnyo naye tugamba nti no tugivumirira. Maybe kyentunuulidde nga nze out of experience kyensinza okulaba ekireeta ekiriko nnyo abductions zino okusookera ddala okisooka waliwo obusungu ku bannaffe abalowooza nti waliwo abantu abali sayidi emu nga abantu be baawa obululu oba be baawa nti be balina okubakulembera naye ng'ate abatuddewo bawambawo buwambi. Sikategedde honorable waliwo abakkiriza nti waliwo obusungu ku sayidi ewamba nga obusungu obwo ebuteeka ku bano beewamba olw'okuba nti bano beewamba abantu be bakkiririzaamu sayidi yaabwe gye bakkiririzaamu nti gye baawa obululu obutuufu era yerina okuba nga yeekulembera. Kati waliwo okutya ku sayidi ewamba nti bano abawambibwa senga balekebwa ng'ate be balina amaanyi g'abantu osanga bayinza okubalivvula ne bava mu ntebe gye beewaŋŋamyamu. Kati ekikolwa eky'okubawamba kibanga eky'okubakanga n'okubatiisa nti kyonna kye muyinza okupulaaninga oba kye mwagala okukola okutujja mu ntebe mwe twawaŋŋamira temujja kukikola. So reason esooka yeeyo gyendabye observation okuteekamu okutya mu bantu obutali claiminga buwanguzi bwabwe bwe bafuna mu 2021 obw'entebe ennene. Eyo ensonga enkulu esooka era ne gye ntambuddeko yonna nga nnoonya abantu bano mu bifo ebya detention centers nga tulina legal team abantu abalala kuba tukuliko ne balawyers abalala n'abakulembeze b'ekibiina n'abalala ba change seeking forces bonna babadde bagamba ekitu ne gyogenda nti mulowooza munaamala gatwala bukulembeze ffe temugenda kutujjako nti just kapapula ffe kati ebyaffe byaki by'amaanyi ola kikugamba alaali n'akugamba ffe kati ebyaffe by'amaanyi temujja kutuulawo abantu ab'enjawulo ate nga baabwe mu bifo ebyenjawulo bye tutambulamu ng'olumu tugenza okunoonya abantu kati muze wano oze okubanona naye era temujja kutuulawo kwegamba embeera ey'okutiisa ensonga enkulu esooka gye nnalabye. Ensonga ey'okubiri enkulu ennyo nze gye ndabye mu abductions ezo waliwo okuba nti bano abaliko bwe baali bajja balina bye baagamba mu bye bazze okukola naye ono bw'ogamba nti bano abaliko tetukifuna bulungi ekyo bano abali mu gavumenti abawamba obuyinza bwe baali bajja basuubiza nti emabega waliwo dictatorship si bo baleese democracy baleese constitution baleese era basiba babyogera ne baba bali kumpewo nti be baliko naye mu bikolwa constitution bagisimuliddeko ebisooto enkola y'amateeka bagisimuliddeko ebisooto enkola y'amateeka ekola awo wokka bwe baagadde ekole experience yange gye ndabye nga munnamateeka ajja abantu mu makomera nga alegislatinga mu palamenti enkola y'amateeka ekola awo wokka bwe baagala ekole kitegeeza nti yadde ssemateeka agamba nti tokkirizibwa kukwata muntu mu ngeri yakyeyonoonero bweti oba kumuwamba waliwo we batuuka ne bagamba amateeka bawandiika mawandiike era be bakyusa makyuse n'olwekyo kino kati ekiriwo ffe it is a matter of security our constitution ne bagikasuka ebbali ku sayidi yaabwe kati obutarespectinga ssemateeka n'enkola y'amateeka gye basuubiza abantu ebaleetedde okuba nti babiziimuula kati oba omala okubiziimuula oba ogenda kukola ebikolwa ebitali mu mateeka ng'ebyokuwamba abantu kati ensonga ey'okubiri balina okuddayo ku mulamwa kyovula abannayuganda bo baalaba nti bano baavaako ne babagamba tebawulira ne bagamba katubeesonyiwe tubeere n'essuubi mu bantu abalala abajja. Ensonga ey'okusatu enkulu gye analyzing mu abductions nti egavumenti eriko
oba yawamba yagamba ngegenze nti ezze kununula bannansi n'ensonga ennyingi ze yawa ne 10 point program n'egikola naye bwe yamala okujja ne wayita ebbanga obukulembeze ne buwooma bwe bumala okuwooma n'erabanga eyayigga akasi yayigga akafo kaayo ka Uganda kaayo n'olwekyo Uganda yadde nga yadde wali bagamba nti twagenda kulwanira mwenna mube bulungi naye baatuuka ekiseera ne bagamba nti wano waffe kuba ffe twalwana n'olwekyo omulala yenna afuguma oba ayinako kyayogera bwe kiba nga tekikwatagana n'ekyo kye twagala wakiriye tumusuppressinga n'avaawo oba ne tumukola ki kati ndowooza eyo gye balina ey'okulowooza nti Uganda be bagirwanirira bo balwanyirizi baddembe eryabwe naye so eri abantu bonna okusinziira ku bikolwa ebizze bikola ki bibaawo ereetedde embeera y'okugamba nti kyonna kye twetaagisa okukola tukikole okusuppressinga omuntu oyo yenna alinnya mu kkubo lyaffe. Kanso katono nnyo ku kino honorable. Yes. Bwe mpuliriza oluusi ab'amateeka baba nga bakuta abantu bano bagamba nti abamu baba bakuma muliro mu bantu kati ono omuwala ono Swabullah bamutaddeko terrorism butujju olingaga nti bali emisango gye bateekako gya kimpatiira and bo buvunaanyizibwa bumanyiddwa okukuuma security ya ggwanga omuntu asobola kugenda ku mikutu gy'amawulire honorable n'ayogera n'amala gugenda kiri ekiyinza okuteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu katyabaga mu ludda luno nga nawe munnamateeka tosobola kitwonoga nti these people are sometimes right okubanga abantu bano bajjibwa mu society ne bavunaanibwa. Eyo yennyini ensonga gy'oyogedde etteeka lyagiraba dda ne limanya nti wajja kubeerayo abantu mu society ddala abayinza okubanga babulabe era nga bakoze emisango era etteeka terigambangako nti ensi ntuukirivu naye etteeka lyamanya nti wabeera waliwo abantu abayinza obutaba batuukirivu balina kukwatibwa mu ngeri y'amateeka bajja omuntu na-identifyinga nti nvudde wano nzize kukukwata ensonga bweti yekukwasisa oyina eddembe okuyita looyawo oyina eddembe okulaba omusawo oyina eddembe abooluganda okukulaba ne bakutwala mu kifo ekimanyiddwa mu mateeka nti police station bweti oba yakawempe oba ya old Kampala mu kifo ekiri gazetted ekimanyiddwa mu mateeka mu bimpimpi omuntu yenna senga abazizza omusango obanga ateeberezebwa okuzza omusango kuba etteeka ligamba aba ateeberezebwa atwalibwe akwatibwa mu ngeri y'amateeka then obujulizi buleetebwe abeerenga omusango ogumukka mu vi era mu society teri muntu ayagala muzzi wa misango n'abantu bajja kwegattako bagambe nti oyo abadde muzzi wa misango akole ki agende eyo point esooka naye ekiriwo kati kyekyokuwamba abantu abali sayidi emu nga boogera amaloboozi agatakwatagana nabana ne gavumenti eriko okusobola okubateekamu entiisa ekirala mu mateeka ga Uganda era kino twakireetako ne ku parliament nti parliament yaffe ya Uganda nange mwentuula erina okwongeramu amaanyi okuwa amakulu ebyo bisaana okuwa amakulu okusooka yadde nga buli kimu kiba n'amakulu naye biba ne order okitegeera kati ensonga beetaaga bawa amakulu ebyo byetaaga okuwa amakulu okusooka yes yadde nga byonna biba by'amakulu kakati lwaki nkireeta parliament omulimu gwayo omukulu ku legislating oba kukola mateeka n'okulongoosereza akagata kyalina mugaso mu mateeka ga Uganda bw'otunula olwaleero bw'ogenda mu Penal Code Act, Small Firearms Act biki n'ebisigadde kati ne wano wetutudde omuntu tasobola kubula musango gwayiya n'akuteekako nga tuli grade 1 wano bwagenda mu mateeka emisango asobola okufunayo gwakwata nagamba okusinzira ku guno tuteekewo guno nga sigenze nawala walo ne gye bateekako nga tegirina mu mateeka shukiwa babi bwe bamuwandudde gye babadde bamukwese bondi gye bamuwadde bateekako omusango baguyita subversive tendencies tetumanyi kitegeeza naffe tukyakinoonyereza kwegamba basi balina n'enkola esobola okuteekako omusango gutaliyo mu mateeka nga bo bwe bagutegeera mu mutwe ne bagamba tuli gunnyonnyola bwe guti ng'ate etteeka liri clear nti omuntu alina okuvunaanibwa omusango omuwandiike mu mateeka kyengezaako okugamba kiri kiti nti abantu bangi basobola okukwatibwa era bawambiddwa naye olw'okwagala okwekwasa babateekako bayiye omusango gwe bakussaako gwonna oba guli mu mateeka oba teguli wakiri ne balaga nti ofulumidde ku bondi si kulwanga mu maaso eyo
okeera n'ogamba nti kiri bwe kiti na bwe kiti. Ekyokubiri, tulabye experiences nyingi ng'abantu baffe bangi babakwata naye bamala okubakwata ne babateekamu ne babeegaana ne tuteekamu habeas corpus applications mu kkooti okusaba baleetebwa babalamu oba bafu oba applications and conditional release nga babalwisiza ku police stations. Bwe mumala ogiteekamu ne bamanya nti mufunye olunaku lwankya leero nga bamuwandula naye nga bulijjo bamwegaana nti si be bamulina. Kati olaba nti embeera yonna erimu obumenyi bw'amateeka. Kati obumenyi bw'amateeka bulina kubuuzibwa saidi yaabwe actually bo batubuulire lwaki bali benti kubatamenya amateeka n'okubeera nti no tebagala ku respectinga ssemateeka bo bennyini eyakolebwa mu period eyaabwe nga bamaze okay. Katono nnyo ampuliza katugende mukumula katono nnyo tugenda kuba nga tukomawo bwe tukomawo kanso nalukola anti ono busagala ayogere nnyo embeera y'obulamu bwe tukomawo kanso ebintu bino bigenda kwogerwako bwogerwa ba people babuuza bigenda kwogerwako bwogerwa because okuvya ddala mu biseera nga tetunaba nagenda mu kulonda abantu badde babuzibwawo weewaawo naye nga mwogera bobe abuziddwawo we are removing a dictator nga bwe bagamba kigenda kwogerwako bwogerwa. Is there something that can be done? waliwo ekisobola okukolebwa katukomewo somero sikyakudda mu stress ennyiriri empanvu mu banka n'okulinda obudde obuwanvu ebyo byakoma dda kati osobola okusasula ebisale by'essomero eby'omwana wo ng'okozesa school pay ku trust mobile oba kuba agenti bafa ba chapuchapu wonna w'obasanga ng'oyagala okuyiga okukozesa enkola eno tukubireko ku nooti 8 nooti 22 nooti 5 nooti oba ogoberere n'okutuweereza obubaka ku mikutu gyaffe egya social media ku Facebook, Twitter, okumanya ebisingawo Finance Trust Bank, Putting Women First. Finance Trust Bank ekubirizibwa banka enkulu eya Uganda era nga sente z'oteekayo zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ddala ku miliyoni 10. Omanyi kye weetaaga olwaleero ye ona kati agira mu flavors 3 omuli ey'emiyembe, apples, grapes wamu ne berries ate ng'ali mu sizes 2 mu cupa ya milliliters 3 wamu ne cupa ya milliliters 5. kati waliwo ona eri buli muntu yenna weefunirika ona kati ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona freshness you can taste a product of Riham family. Mama Juma, nga wenoonyiikadde kiki? Owaye, nanye essomero ddungi mwe nnaatwala omwana wange naye ntambula mbuliddwa. Leka naawe, gwatamanyi Ubaida Islamic Center. Essomero ly'omulembe ensangi zino basomesa ebyeddiini ne secular okuva ku nasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Ly'abawala n'abalenzi ate nga lya dde ne boarding. Balina kompawundi engazi esobozesa omwana okusoma ebitabo, amazzi amayonjo so nga ne masigi eri ku ssomero. Basangibwa Salama Kyamula nga ku Badongo. Norwecho oli mwana watuula ekyomusanvu siniya ey'okuna oba ya mukaaga sinakindi wakola course naye nga waniyagadde okusoma Qur'ani bakuteereddewo enteekateeka. Norwecho gw'abeetaase osobola n'okubakubira ku ssimu 0774 243 418 oba 0701 543 418. Beba Ubaida Islamic Center basangibwa Salama Kyamula nga ku Badongo. Pivot Pay bw'ofuna akukwatirako naawe nyweza okole ijja ne wumula nga totataaganyiziddwa. Pivot Pay ekwataganye n'abantu abatuufu oyimirizeewo empagi y'obusiraamu eya hijja. Waliwo abaggwamu essuubi nga balowooza nti hijja y'abamanyi bokka mpozzi n'abafumba abeesobola. Pivot Pay neekugamba nti bw'eseevinga nabo kisobokera ddala. Tiweenyooma gw'omukyala w'akatale, maama kaduuka, omulimi, omulunzi, omukyala w'awaka, abavubuka, abaana b'amasomero osobolera ddala okukola hijja ne wumula. Tandika olwaleero okuseevinga ne Pivot Pay osobola $5,000 mutwalo. Seevinga ne Pivot Pay leero wulira ekyenjawulo era ekisufu. Bw'osonda ssente za hijja ne wumula ne Pivot Pay ne ziggwayo mu budde bakuwa omukandala gwa $100 kiramba beddu. Awo olugendo ne lukuwoomera. Enkola nnyangu genda ku Google Play Store odownloadinge app ya Pivot Pay otandikirewo okuseevinga nabo. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu eno 0200-93-88-88. Pivot Pay erungamizibwa Bank of Uganda. Pivot Pay eriwo ku lulwo.
tukomyewo nate ku mukutu gwa Pal FM mwekula eri omutwe bulijjo program mwetuli moyo gwa gwanga the Patriot njagala kwebaza mnange gy'osinzira kubanga otegaseeko. Nze Nyombi Mahmoud ndine Honorable Shamim Malende ne munamateeka Nalukola kuyimba zibu tubigendedde mukumula ampuliza tubadde ku nsonga ekwatagana ku okubuzibwawo kw'abantu ekibuuzo ekikyali ekinene nti babuzibwawo nga balagawa mu dakiika ezisoose. Honorable Shamim Malende abadde atemera biki byazudde na biki ekibuuzo kino naye nja kimubuuza era nga bwe nkikubuuziza council Nalukola nga bwe nkikubuuziza nti binaakomwa kwogerwako bwogerwa kiki ekiyinza okukolebwa bwe tubaye tugenda mukumula n'oŋŋamba nti waliwo ekiyinza okukolebwa. Nga sinnaba kuddamu kibuuzo ekyo buterevu ekisooka nebaza Honorable olw'engeri gy'alambiseemu ensonga zino ng'olaba byayogera abimanyi kuba abaddemu mu nsasagge ne mu kulwana okulaba ng'abantu abo ababa babuziddwawo era ne batulugunyizibwa baddamu bafune eddembe lyabwe newankubadde ng'ebyo ebikoleddwa naye bonna tebannanunulwa kuba waliwo ababaddeyo emyaka kati girimu 2 n'okusoba tebalabikako. Naye Haji Nyombi nga sinnatuuka ku kibuuzo ky'ombuuzizza njagala okutegeeza nti mu 1988 waliwo abasajja abaayimbulwa baali bateeberezebwa mu kusooka nti be batta omugenzi Dr. Andrew Lutakome Kayiira. Omusango ne guwulirwa omulamuzi Charles Kato oluvannyuma abantu abo ne bazuulwa nga tebaayina musango ne bateebwa. Abantu abo abaali bavunaanwa kwaliko John Katabaazi, Peter Kiwanuka ne Sylvester Wadda. Abantu abo bwe baateebwa gavumenti ya kuno ng'eyita mu bakwata mundu baayo baddamu ne bababuzaawo. Byenkugamba bya 1988. Dr. Andrew Lutakome Kayiira yali minisita wa energy eyali obwa minisita obwo nga General Museveni yakava mu nsiko yattibwa bwe yali ali mu maka ga mukwano gwe Henry Gombya n'okutuusa kati eyattibwa mu 1987 ng'amaze okuyimbulwa okuva eruzira bwe yali ateereddwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Tetuzuulanga ani yatta Dr. Kayiira. Abaavunaanwa bwe bataazuulwako musango oluvannyuma lw'obujulizi okubula baddamu ne babuzibwawo. Naye ebiseera ebyo gavumenti yali nga ŋŋanzi nga eyagalwa nnyo kuba General Museveni yali alina ebisuubizo ebyali abantu ebyali bibakutta omugamba kuba jjukira yali yakamala okwogera olwogero olw'amakulu olwamala ne lusebbuuka bwe yagamba nti ofuga otya banne emyaka